Okay, oli ku Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Farm Business Uganda tugamba tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima ne mu nsonga ez'okulunda. So osobola okuba nga otweyambisa. Abatweyambisizaako tebasigadde kye kimu kubanga tuwaayo omutima gwaffe okukola. Naye nga mbasuubiza nti nno videos waliwo videos zetugenda okutaafuta zino video nga zimaze okuteebwa. Okukyamuukira kuyinza kutya okubanga kukukosa. So ebyo byonna osobola bisaana kuffe tetukusomesa busomesa nti jangu okime enkoko naye ate tukuzza ne tusooka tugaa nti wadde twagala ssente ez'enkoko naye ate sooka obe ng'otegeera bino mu mbeera efaanako bw'etyo. Tegeeza abantu abalala obagambe nti waliwo Farm Business Uganda wano tuli waliwo enkoko 15 bya mulimi waffe era mulunzi waffe Dokita omusawo gye tumutegeeredde mu nsonga ya kujjanjaba naye ate era wadde ajjanjaba naye ate takomaoko naye ate era n'okuba nga akola ki n'okuba nga alunda. Kati njala kutegeeza nawe osobola okuba nga mukwazikamu oba Farm Business nge mukwazikamu ojja kujja osaba ennamba ye oba olina faamu ennene faamu ennene mwabalina zifaamu ennene oli mu nkoko nga 10 kwambuka waggulu 5 kale tutandikire ku 5 oyagala okuba nga akwasaganyiza faamu eyo n'okufuna enkoko ez'omulembe. Tumanyi nti tetukyalunda nkoko zirwala, tukyalunda nkoko zifiira abantu mu biyumba kubanga tumanyi kye tukola mu mbeera efaanako. So osobola okuba nga omukwasa contract naba nga mu kaseera kukugemera enkoko kujjanjabira nkoko zo kuba ate musajja mulungi nnyo tutambule naye okumala ebbanga ddene nnyo. So ebyo nina bikutegeeza nti abantu bonna abala ku Farm Business Uganda tuba bantu baffe era baba basobola okuba nga bakuwa service. Kati Dokita osobola omukwasa faamu yo gwali eyo n'omukwasa faamu yo ne tumukwasa nti Dokita genda ogire faamu eyo n'oba nga asobola okuba nga osaba by'ogema byonna tocupulwa ddagala tebakuba ddagala ne bakuba empewo ne bagamba bagemye ate ze bagemye ate nezimaze nga zirwadde. Si bwe kiri Dokita? Abuuza ku balayo baffe abalungi abatulaba Farm Business Uganda engeri y'enjawulo nnyo nnyo wembeera mu nkoko zino. Okay. Zinsanyusa nnyo nnyo nnyo. Okay. Ozaba nazo nti mukwano gwange. Yeah. Zirina bazisembera gyendi. Yes. Zirina mutawaana. Yes. Zibeerawo kone. Teziringa loko ne loko abantu abagamba tubaziigo zirunda. Kubanga omuntu enkoko tagiteekamu tagiwa mukwano. Nti enkoko egenda okubiikira egyo gisanga egenze ku buliri bwo n'ogikuwala n'ogikasuka eri naye nga tomanyi nti olikasuka bugagga buli okusindiikiriza. Naye wano obugagga oba obuyita bukuli kumpi buli kwetooloola. Buli kulaba. Ezimu ku nsonga lwaki alikomenda abantu baffe kubanga bayingira mu mulimu guno. This is a part-time job. Si full-time. Banange nina okubaawo enkoko amazzi ate nina ziwa emmere ate nina okukola bwenti biki weeyigirize okubanga osobola okukola nga weebase obanga n'oba toliyo nno gisigala gikola gitambula. Kati eno enkoko kasita bange erikuli erikunywa oba olikola n'oba toliwo osigala olikola oba olikuyingiza ssente kuba ku nkomerero ya byonna wanaaba ekuza etuusa ofuluma ojja kuba ofuna ki ssente kwekukola nga toli actively ndono. This is a part-time job nti n'oba toliiwo ngende vaawo ngenda kuyiira ekintu kirala teekako akantu wakeeyo akakusobozesa okuba ng'okola ki ng'okola ebintu okugeza nga wano space eno eri fuuti ngaabyo. Yes. Wanene kubanga eriyo buluda osogibalaga osobalagawo ko just briefly. Yes. Buluda yanga omuluda enkoko zange nga zakatuuka kati wezivaawo n'owano n'okuloma stage wezikuli. Yes. Ate we maama z'okuziguloma. Yes. Ndinya amadala gonna ne waggulu gye tugenda okubatwala. Yes. Esi ndebe nnyo naye nagiyiyayiyamuko ngana nekizimamu ebirungi ebyekkanya. Akusanga ni enkoko zaffe nga zino oba ozirunzi obulungi wezeza enkoko ng'ebitaano kitone nnyo osofunamuko kadde nga 3 naye babikulamu. Yes. Osobola zifuna bw'obanga ozirunze bulungi n'oziriisa bulungi obala tagitira enkoko zisobola okula bulungi zikusanyusa zituusa embeera yo n'obulamu. That is if singa oba oziwadde singa oba oziwadde ng'ozikoledde singa omuntu oyo abuuza nti okuziwa atya kubanga nze ssente zange nzirina era ntaddemu nnyo enkoko n'eziwa nziwadde ssente nsaddemu ssente ki kyotegeeza okuziwa? Okuziwa okubanga ozifunira emmere ennungi eri ku mutindo n'ozifunira ebiriirwamu ebirungi ebiri ku mutindo n'ozifunira ebinywebwamu nga birungi biri ku mutindo
n'oziteekerawo n'environment oba embeera y'oli ezisobozesa okubaawo nga nnungi nga tezirina kizitawaanya zijja kulya zikule bulungi okugeza nyinza okukola byonna n'ebyemmere n'amazzi bikiriki naye nga ate matusiziwadde space emala ate ekizikosa nyinza okuziwa emmere biki biki n'enziwa ne space ennungi ate nga matu neezekera empewo nga nnyingi zikosa amagezi ago ag'enjawulo gonna olina okuba nga ogajja kufa mu bizinesi femejjali kyetusinga oteekako nyesira poultry management si kujjanjaba musawo jangu twagala nnyo management tusanyesira ku poultry management managing ebyo ebisoboka bano kubeera na bizibu bingi ku faamu birawo ng'otegeera space gyolina nti aha muno osayiririzaamu nsobola teekawo space oba bintu byengana ki mu nkoko zange okuba nga zeeyagala ko kati olaba enkoko nti zireka zonna zetulina zatemiyika nyuma ataddemu amazzi bamayinza sotwala ku bbanga eyerawera kisanga muyana kuolaba feeders za nkoko nga ziwuseemu nate nane feeders z'enkoko nga zivuddemu singa naye tandika n'ekitono kyolina yebeera n'ekiruubiro oba n'ekirooto ekinene natuwamu ne famu business eyinza okuba saazi nakyalidde naate yonna ebirowoozo oba ebirooto ebyogaziwa ogigaziya nosaba kinjagala zino enkoko enkoko eziyinza okumalira ekizibu ki myezi 3 olina ekizibu kya miliyoni 5 nya enkoko so kikumalira singa oba ozeesize ozirabirira obulungi so okikumalira buli kimu ne kituuka jasi olina obwete omuntu ayinza okuba n'obutavu bwa mitwalo 3 n'akubira abantu nga 10 naye nga tewali akuyamba anti ensonga kwaki waba tewali akuyamba kikyotambulako kuba kikyolagawoko bano tebakuyamba mwana tebagala alina nti bisa bweri nti omunaku n'anaakuwola ajja kuwola ng'olabye olina ekikola ki ekitambula nabagunda alina projekiti gyakola omusajja oyo kyangu okukola ki omwesiga bafa mu bizinesi alina faamu ez'enjawulo zagenze ngaakyali alina abantu ab'enjawulo bakolera kyangu okwesiga kati bakwesiga olina kaki nazi kuno nga gino emirimu tugiyita gyabajjajjaffe gyabataasoma gino emirimu gyaffe naffe abavubuka tusobola ogyetanira munene tugifuniramu ddala noba nga teweetaaga ate nagenda mulimu miralako okozesa kola bikini noba nga okola ebintu ate onconvenience zezina yiyako belina obudde obuyiye ebirala emmere zemazzi yiga saamu kati bannange twagira ne social media okimanyi nga omuntu okujja buzikufamu bizinesi uganda nosubscribing nolaba vidiyo eyo kumala ofuna amagezi go gonna gonna amagezi gewandigeze kulabukira asofuna mu myaka emeka bagakumenyeramenyeramu nze ntera okugamba abantu Mr. Joseph nti kati olaba otudde wano naye singa tuba tutegeesa omusomo omuntu netuga nti tutegeesa omusomo emukono bategeesa omusomo emasaka okubanga ogenda kujja mu musomo ogwo Mr. Joseph mwali oba mwendi onosasula emitwalo 2 kwesatu okusoma obusomi naye wano omugebe nti magezi gaagaawo kuva bizinesi yamba osubscribinge kyokka kigenda kubanga kimala ate nabala ntera okubagamba nti kati kankuwa example ino nti wana magezi bagafunye naye singa omuntu ajja naga nti njagala kulaba Dr. Joseph olina okukwata ssente omanyi ntera ogamba netunyumye kugulawo bwateekayo balina ke bataddeyo abamu twekuusa okukugamiza bw'otandiseewo ki fayini muteekawo embeera mwagala bino mwagala biri ate ono ye wange ono si wange otandiseewo ki ekinakyusa ki embeerayo walk the talk si kwogera bwogezi baako nekyotandikawo byamagero tebigenda kukolebwa byakoma ku mulembe guli eri ate yesu akyesiza amazzi negafuka ate omugati bakoze bwe olina okuba nga obwokera bato omuzungu bwagamba baako nekyotandika si kwogera bwogezi kikyotandika mukama kyagenda okugabiramu omukisa gw'obwo siyakusiiba mu kyaki nti nyenze nensiiba nensaba sagala byamagero bikolebwa kikyotandiseewo kyabakuweramu omukisa kizikola ki ekyo kyebagenda okuweramu ki omukisa baako nekyotandika mubuka munange omuntu munange yenaayo baako nekyotandika mukama ajja kuweramu omukisa osange kuba likole ki lyegule lyegene
ntera okubagamba ekyamikulu Joseph nti nze Museveni ono atera okunkwasa essanyu oluusi nti mu nnaku enkulu nga ffe tuvulubana kusala nkoko zaffe ez'omu faamu ye ate abeera agenze kulunda bwe buli bwafunawo okugenda alunde era ase baakola n'amawulire nti pulezidenti yabadde muki ku faamu ye oba eyaawa kati ate waliwo bakwatira omukulu pulezidenti ono wa Nuupu gwe bayita Kyagulanyi tugenda ababi yeetisse ettooke ava mu nnimiro ye mu ttaka lye olitegeera kitegeeza bw'ogoberera balina bye bakola yes ebintu byaffe bino ebyobulunzi olw'agriculture bana batandika bitakisinga nnyo omusolo guyinza okuba kwe guli ku concentrate n'ate si gwagw'amaanyi nnyo okukola ki tulina okukozesa omukisa guno tugezeeko okukola ki okweyubulanga abantu bananga ekinyuma tusobole okwekolera tukolere obukadde bwaffe nga bukyali agulamu akafaananyi mu myaka gino gye tulimu ne weezuula nga bukyali nti nze kino kyensinga otegeera kanteeke kwekyo nezuule nga bukyali nga we weezuula notegeera tino mu kitundu mwendi buleira tezitambula kanzire ku kuleira agulamu akafaananyi mbeere mu mulimu guno nga ngulemerako emyaka nga abiri mu maaso mukama waba inshallah era nga ajja kukkiriza emyaka nga abiri mu maaso oza kiba kinaaba kitya kigenda kiba kizibu ayinza kuba naaba nkyali kulebera nedda kisoboka muka tuteekeyo nnyo essira tuwezuule mukama akuyamba ne wezuula nga bukyali teeka kwekyo essira kyeweezuddemu nga bukyali kiteekeko nnyo essira mujja kubamu ebisoomooza byo bijja kubaamu challenges zijja kubaamu naye gwe kkiriza bukkiriza okole ki osonge yenjogenda kuzino bweri topowa yes situka tutambule situka otambule ojja kugwa okujja kubaawo regardless kujja kubaawo naye gwe buli wogwa fuba nnyo omanye nsobi ki gye nkoze tandikira kweyo okole ki olibanga mu kulunda enkoko zange zaafu ki ekyazitta oba mu kulima ki ekyazitta kasooka ki ekyazitta saazigema naye saazigema yafuna kwakizaafu kuli saafuna mu kulunda obuzibu bwavaawa mmere yali ete yali ya bbeeyi nkoze ntya okufuna ku mmere ey'emiwendo emirungi nga sitattanye mutindo gwa mmere eyo kati nganze nange ekyali kintawanya ekyo eky'endiisa nga otobula emmere ebintu bya bbeeyi biki paka onazuula ekyama mu ka Unix Premix kankolera nti tabula emmere yange nebanga ya bbeeyi nungi yes nga ya mutindo nesigala nga nina omutindo omulungi fuba nnyo buli nsobi gy'okola fuba nnyo just omuyigirimu buli nsobi gy'okola giyigiremu naawe bwe tulaba ab'amaanyi yes naawe balina bebeerekereza okusobola okutuukawo bakola ki we bali teriyo w'amaanyi gw'olaba oyinza okwegomba mukulu Joseph oba ne wegomba Matovu naye sooka otuule omanyi kati obuzibu bwe tulina bubuno nti omuntu oyo mufo ky'omwebuuzaako wanu yagenda mu nnyanja musaddaasi ebintu ebifaananyi bityo naye ng'omuntu oyo alina by'asobola okukubuulira naga nti bwe nalunda enkoko natandika n'enkoko bwesi naye zonna ne zifa kitegeeza teyawanika teyava ku mulamu era abasinga muze yaliko bamwagala bibadde bwe biti naye omusajja yalwana emyaka 6 nalabye Besigye ng'ayogera yalwana emyaka 6 nga basulawa sorry to say the look political yes just to wayamu yes mulabi waffe yena ali yes ogezaako mbuzaamu oba abeko nebyayibu asobola okubaako newatuuka emyaka 6 ng'osula mu nsi naye ng'olina famire yo si kintu kyangu nalabye omusajja yagambye mbu yeesibanga olukoba bw'ati Besigye yayogera mwenyini yeesibanga olukoba nga talidde njala kati omuntu yenna ali eyo ugamba nti muze yakoze bwati ne bwati fayini wayinza okubawo ebitagenda bulungi ngera omuntu yenna yes buli muntu aba n'obulamu naye byonna byonna nga bigenda mu maaso omusajja yeerekereza okutuuka ku ekyo kyaliko bweki kyeweerekereza okubaako nekyotuukako n'omukulembeze gwe twagala gwe baagala ennyo gwe bawagira naye alina bye yeerekereza namadde ndi mulaba famire ye abe nti ageze mu kiyagaasi bakola ki nina ebirabye yaŋŋambye binalabye ng'ayogera ng'ali e Masaka n'agamba nti nze gwe mulaba mwali musasula okundaba tudde mulabeeke ng'egye mukuŋŋaanye muzze labanzi kitegeeza kiri yakireka eky'essente n'agamba nti kantunuulire kino eno
So nituse wali otandika YouTube channel wanje okuba wali tugifuna sina kuyita naye wali tugifuna totally naye walina ekirubiriro ekyomu maaso ekyokuyamba abalimi anyamba abalimi beko nekyeyongera ku society yange yes ku society yo gyolimu kikyogyongerako nabakumenya muntu yenna kikyokoledde eggwanga lyo oba kikyoyongera kuki kyoyongera ku society soko naye kikyoyongerako then ebisigadde tujja kukola ki kujagoberera naye katolina kyoli mukukola ate gweolyawo olingalo bunani abangalo bunani agese naye kati gweolyawo ate otandika nenya abantu nakuba ekirungi olweko nebetuusaako kwengalo farm business ogene project nga zino alima butunda alima bidookola boti nakola kitewetanira bintu ngeri olweko nawe kyokola ekyenjawulo mu society anga sokugenirwamu Mr. Joseph, abantu mbagamba nti basebo ne banyabo ebintu byetagisibwa mu kulunda weebiri ne mu kulima enkoko weeziri enkoko ennungi ezakwera tuzirina tuzigaba era woosinziira wonna zikutuukako amazima n'obuntu bambe tukulembeza bantu omanyi waliwo waliwo omuntu omu Mr. Joseph yali alina ayagala bino bitooke naye kati ngendo bala ensikusaze amanyi babaseera waliwo yangambe mbu babagamba nusu kasanvu ensikuseemu saamanya kika kakati ne mugamba yali yagala bitono ne mugamba ojja kukola emitwalo 18 kakati yalaba 18 ne mugamba naye ojja kukola deposit emitwalo mmeka emitwalo 10 ne mugamba deposit mmeka kakati nze nnyinza kwesiga ntya ne mugamba kakati sente zireke kubanga nga okyalowooza emitwalo 10 okuneesiga suubira nti eriyo abakubisa mu mwezi emirundi nga 2 ne baziteekako ne beesiga ne bafuna saavisi ennungi bw'otya oba toli wiringi kulisikinga kituufu kiri oba toli wiringi kutekinga risiki togenda funa bino bye tuli mu fayini okugamba passion mbyagala biki but at the end of the day noonya ki sente yes toyinza kufuna sente nga bakoze eki abantu abamu be tulaba ne twegomba bambi bagwa emirundi gye tutamanyi nakulungi ng'agwa n'ayimuka n'agwa n'agwa paka wano wetukola ki wetuli n'omulabo banosanganga wamaanyi n'omwesimisa agundi oyo musajja oyo wamaanyi yakola bwati ne bwati naye nga mwatugwe tumanyi byakola ki gyavudde asagezaako nebijana olumu noleeta enkoko nezijana bambi naate olina okwezaamu amaanyi okola ki era mu nkomerero ya byonna omaliriza okoze eki oyiseewo teri kiyinza gana nga olabira n'abasaga balina olugero olugamba nti ayiringa n'amawulu n'agatoola mu ki enjogero baagijja mu Buganda nti ggulu adiŋŋana amawulu yagajjamu omukuto olusoga Luganda olusoga oli mulabi mulungi gwe ayekumbidde ku Farm Business Uganda tuli n'omulimi waffe Dr. Joseph Mangeni so gwe tuli naye tugenda kubanga tumukutuusaako kubanga ffe tuzuula abantu baffe engeri gye bakolamu n'engeri gye bayisaamu abantu baffe kubanga Dr. tumusindikidde abantu bangi n'abanga asooka kubanga bakola kubaka batusenaga nti katugendeyo tulaba ate omulimu nga eguli okubanga agutambula so tusegulawo netakoma bukomi kubanga atujjanjabira enkoko naye ate n'okulunda akitaddemu nnyo amaanyi okusinziira nti byenjijanjaba bali naye kambikole abantu balaye nti sikoma kujjanja nti nabisoma naye ate era n'obyokujjanjaba so olina ebyokulunda naye bimanyi ndowooza olera enkoko wiikisi 3 zizino naye oliziraba nti oli ne wajja naga nti za mwezi yeno omanyi Uganda yensi etalina price ya kintu nti gwe mwendo mutuufu eri fix nti omuntu wajjaana eno gwe enkoko eno osomuga nti njagala omutwalo gumu naye olina muga nti gumu kitundu kubanga ojjame enkoko yeyagala nkoko nnene nga bwoli okubanga ogiraba enkoko yes nekulema yes njagala nnyo omuluzi yenna aliyo twagala okugondekezaamu olabe ebintu nga tukozesa ebintu bya bulijjo okugeza drinka zange ne fida olaba nti wansi weziri waliwo bulooka bw'ozuuminga obulungi olabi waffe ayinza olaba wansi waliwo bulooka ayinza okwebuuza lwaki drinka ne fida oliwanise mu bbanga tumanyi drinka ezo ne fida zibeere ku back level
oba ku level y'ensimbi y'enkoko. Enkoko bw'eba enywa amazzi eteekamu obuteesa omumwa gwayo neeyimusa mu bbanga osika ki amazzi. Singa gaba gali wansi nnyo kiyinza nsi wali okola ki okunywa, naye ate bwe gaba nga galimuko mu bbanga oba ku level yaayo ey'ensingo mu luzungu bakiyita back level, awo kiba kyangu kibeerera kyangu enkoko ezo osika ki amazzi ago. Era ssaawa zino gali ku level y'amaginja gaffe, naye ate we zinaakulamu era tujja kukola ki tujagongera waggulu. Ekyokubiri mu kyo ekituyambako nnyo enkoko zino butateekamu nnyo obukuta mu mmere yaffe, kuba enkoko zitakula mu mmere yaffe ne mu mazzi enkoko zitakula. Bw'oba tobiwaniseeko mu bbanga ojja kwesanga nti amazzi gonna gagenda kugoba nga biri ki obukuta nga zibutakute bonna buli mu mazzi, mwaki zigenda ozinywera ki amazzi. Ensonga ku lwaki tuteekawo wansi tuteekawo amayinja era ne ziba nga ziri kinda raised okusinziira ku sayizi ey'enkoko, era bwe zinaakulamu nosikukakaawo tujja kuba tubyongeramuko waggulu. Era ekirala omulunzi waffe ali eyo ku bukuta tumanye obukuta wakiri oteekemu nga at least bwenkana ng'ekibatu kyo kiba kisoboka okusinziira ku stage y'enkoko. Teekamu obukuta nga bungi oba n'ekiyumba okuwunya n'enkoko zaffe okuba nga wezibeera amawaka bulungi. Bwewegendeeza nnyo abalina ebiyumba nga obukuta si bukalu bulungi, weesanga nti enkoko zidda ku mabbali ne zinoonya awakalu zeekwekulira, kuba tezisobola kuwummulira wakati oba awali enkoko. Naye ate awali obukuta zeetaaga wali bukuta. Era ezaffe oziraba nti ekiyumba